Manji getukuletedde olunaku olwaleero ng'enkola yaffe bweri munnange ffe tetukulwisaawo amazima gali nti Dr. Jose Chameleone ali bubi nnyo mu mawulire getufuna no ku News Spark Channel ate nga munnange mutabani we yavuddeyo n'alyoka atutegeeza nga we yaweebwa emyaka 2 okuba nti nate avudde mulamu w'ensi eno singa abatakyusizza mu kukozesa ebiragalalagala n'okunywa omwenge oguyitiridde akatambi keeko ke tuli mu kuba nti nate etukulaga embeera embeera yesinungi era munnange obulamu oba amaanyi yagafunye bufunyi olw'abagenyi be yabadde ate afunye twongera okuba nti nate etumusabira bajjo naavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira mutabani wa Jose Chameleone Abba simanyi lwaki abantu batabukira Abba yavuddeyo okuba nti naatubuulira ekirwadde ekiruma taata we kubanga ebigambo bibadde bingi ebiyitingana nga Jose Chameleone bamuwa enduwadde ez'enjawulo kaakati no katubeere nga tukuwa bajjo si musanyufu eri mutabani wa Jose Chameleone Jabufana jibulaga go Abba kiwumba tutudugwo kyanaggwe naawe gwe mukazi gwe Daniela nze sivangayo kwamba naye oli musiru togenda kufunayo taata wa Abba mulala ngo nawe Abba togenda kufunayo kitaawo mulala tali Chameleone embwaggwe n'osituka n'okusinikira ebinyo mu jjajja they are evil kyagabe mu jjajja awagula they are evil bubaga abatata bwalifa tulijeera gwe mbizi gwe Abba oli kyana kitata enkuzaala nsobola n'okukuba emiggo wadoyogera oluzungu lwesitegeera tayiri kikaacho bonofa tebagenda kuziikayo mu America gy'olina nnyo osigadde oli musayi gwa Chameleone osigadde oli musayi gwa Muzeeyi Mayanja osigadde oli musayi gwa mama wa Chameleone if you cannot respect your clan then you can even not respect yourself and your mother because oyo mwana yeeteka mu grudge za maama we ne taata we ekitali kituufu namwe abasajja abandaba ku kamera yo nokwezi temuddamu kuyomba n'abakazi bamwe ng'abaana balaba nawe ate omusajja alina bw'ozaalanga ekyana nga kiri ku sayidi ya maama waakyo ekyo kizaalukuke zalina nazaalukuka ebirongo wabivaako saagala jazaala abalala nze kasanzaala ogwana nga guli ku sayidi ya kibama wakyo nga ngwesonyiwa nga nzaala omulala nze tali kintu manyi ze nawona depression sina kinyiiza ku nsi obola nze bagamba mu nvume bye mwagala omanyi bino ebikazi birina ekizibu byagala nnyo okwegula mu baana bikulabiraga nti bye bibalereddewo abaana ebikazi birina amaalo bimanyi nti we binakyayisa omwana taata bwe byagala nnyo gye beera birina kye bifuna mugaana Katonda yakuyamba buyambi okuwa ekyana ekyamagezi n'ebyana ebisinga byosanga bisindika wirubaalo bitunda enanansi ku kkubo byalina bamaama baabyo ababyagala nti tebabigasa kati agakazi galina okyusa mayindi kanfuma agakazi ati mugati ndi mubi galina okyusa mayindi nti kyabuvunaanyizibwa nnyo okukuza omwana we ng'ayagala kitaawe ebyo ebikazi bwoto bakigamba kwezo oyo musezi kwezo oyo ankuba tabalabirira tabasomesezza gye buva ne gye bulaga oyo omwana bamuziika ku kijja kya kwezi tebajja muziika ku kyammwe ne boona omutwala e Canada ne boona omutwala mu America nga Abba gye bali bagenda kubakomya babaziika eri mu kyalo gye bakola ki gye bazaalwa kakati ate mu bulamu bwonna kwezi omuzadde tasobya mu maaso ga mwana kati kikyana kirabye ekyana kito tugambe Chameleone anywa omwenge Chameleone alina ebikyamu bye Abba si yalina okubyogera gwe kwezi bw'ogamba Chameleone mwenka n'emyaka nze bajje bwe ngamba Chameleone his boss mu industry kuba muwe emirimu ne Chameleone akyogera bujjo nti muwaki nina capacity egamba Chameleone because tuli bantu bakulu nese ekyo kyana kye omuzadde omwana ne wabanga kyayogera kituufu talina right ndabyewo ebisirusiru tyokumanya omulembe guno gufudde ndabyewo ebintu ebisirusiru ku social media nga biwolereza ogwana ate mulowooza full figure tavuddeeyo n'alumba Tamale Mirundi Junior kw'ossa ne maama we mbu maama wa Tamale Mirundi Junior ku kivulu munnange kya Fred Sebata mbu yabadde yeetega Sebata naye bannange full figure akatambi kaakano nagamba mpereza Fred Sebata ndogano mumpereza nade narude n'okulaba bannamwandu abamayuga mwenabire namwandu yattabbanga jaji nejjuuga likoma eno n'akaana kakasiyazikaka kabigule Sebata olwokanga n'okola sho ate narude okulaba namwandu ne baga nti bamusokoola ku mikolo babba mubbe ejjuuga likoma eno oba mambulugga Pero mukolo kutugasubira aba. So ya Sebata kivuka yasinza okunyumira naye nalabye nalabye amawano. Yabadde ne family. Nalabye amawano. Oba yabadde abana bagamba mbu yabadde yeetega Sebata. Nani? Namando enjavu. Namando ali byugamba.
ate ekigulu kyabaddemu abantu bangi bwe yadde yetegase mukolo gwali wa senior citizen naye amutwale lumu gwali gwa myaka gyaffe ne audience full figure wadde nga munnange ali mu kulumba buli omu ye buli kaseera aba atankula ntalo naye ne Simpoke mukwano tamuli bulungi avuddeyo n'alyoka agamba nti ayagala kulaba mwana we. Simpoke simanyi oba tebamuzze mu kkomera naye avuddeyo n'alyoka agamba nti ayagala kulaba ku mwana we. Omwana ayitibwa Museveni owa full figure. Munnange Simpoke akyalemeddeko nti mwana we ntute banga mwana awezeze banga lya myaka 4 nange nyina obulumi nga taata neetaaga omwana wange omutwalako mu kika kye naye omukazi takkiriza. Bwakeera ku makya era mumanyi bwakeera ku makya President Museveni namuwa ekifo kya President's Advisor ng'agamba yakwasaganya abaana ba ghetto. Nange nenjiye ennyimba zaali ezi 2 nenzimutwalira ennyimba yazisiima ng'emabega nyina mikwano gyange ng'embaga nyina omuntu agenda otutuuse wa President Museveni naffe tuli banaku tuyina ebitone ndi muyimbi nakera ku makya nga nkimanyi njagala ntuuse w'omukulembeze bansupporting mu mbeera eyo wenatuuka gyali ate nanziza mu bintu byakunkozesa. Obukwakulize bwe yateekawo kwegatta nze naye full figure akozesa ebitamiiza bingi nga bw'anywa enjaga bw'anywa omwenge gwe nga ankubira ng'olwo ayagala nze kunkozesa kwegatta naye mu mbeera bw'ekyo. Kituufu twali bw'amala okukozesa ebyo akyamazima kambabuli full figure teri musajja amwagala talina musajja kitegeera. Bwakeera ku makya tugende ebbanga lyatambula nga nkozesa kaseera ne katuuka n'angamba mbuno yafunye olubuto lw'omwana wange. Bwe nawulira amawulire ti full figure yazadde omwana bwe ntyo nenkuba amasimu nange ngende ndabe ku mwana wange. Bwe batyo batandika okunkubira amasimu nga bantiisatiisa bampambye ne batandika okunteekako emisango egitaliiyo. Ngayunga ebisango-sango bansibye emyezi 32 nembeera mu kkomera nenejjusa lwaki nakera ku makya nenjiye ennyimba za pulezidenti 2 ze nali mutwalidde okunoonya akalulu. Mu mbeera eyo nankyayisa NRM nempulira nga sikyayagala mukulembeze wa ggwanga naye etteeka lya wano mu Uganda we liba likola nange wano wensabira bannayuganda wensabira balooya bannyambeko nange nfune eddembe lyange ng'omuntu neetaaga omwana wange nange mbeereko kati antiisatiisa. Samoni ya Pastor Lozias Bujingo simanyi oba kagatto kagenda kubeera nga katuukaani naye yavuddeyo n'alyoka agamba nti abantu abakozesebwa lwaki abamu musigala mu mbeera eyo nti muwankuula nnyo entalo gwe n'olumbooli kaakati no ku mutimbagano akagatto bakatuusizza oba bakambazizza full figure. Okitegedde mbu munnange Pastor Lozias Bujingo yasabudde full figure mu magezi. Okitegeera katukuwa akatambi kano teri kintu kibinga kukulanga n'obusiru bukula nana kugabira omulimu alaba principles ne mu bitongole nga tugaba promotions tulaba principles. Toyinza kuba muntu bwa manager nga abeera mu lugambo buli kintu kyonna kirimu. Enkana zaba nazirimu nezabano yazirimu nezabali yazirimu nezabali yazirimu ng'omugati avuse manager. Ne waliwo omuntu gwe bagamba nti olwaleero twagala kulangirira nti gundi ya manager wammwe mwena ne musanyuka. Bambi talina ndooliito, bambi tabeera mu bino, bambi tabeera mu biri, bambi takola bwati. Subscribe nga like nga ateleko bakabwao mu comment section katukuzeyo wa Dr. Jose Chameleone amawulire mangi agakyagenda mu maaso okuba nti nate gayitinga nanga okimanyi nti no ono ye muyimbi wa Uganda asingira ddala temuwakana temuwakana badiya. Kale munnange Abitex avuddeyo n'alyoka asabula Daniela agambye nti gwe watumye omwana. Abitex agambye nti Daniela ye yatumye aba okuba nti no ayogera ebyo bye yayogedde. Bino bigambo nze ndowooza bimupakirwa maama we Daniela. Kubanga bintunula mu Daniela ayagala tumuyambe tutya. Kubanga bw'oyawukana n'omusajja tebibeera lutalo. Ati waliwo omukuliro obutagenda kuvaawo okuba nti omusajja akwinamu abaana. Ebiseera ebisinga abasajja tuba n'emize gyaffe gyotasobola tuba n'emize bagamba omuze teguwona
kakati Chameleone babanga alina omuze ogwatuuka okubaawula omuli okumukuba okunywa omwenge n'ebirala ekyo kkiriza obagaana bimba nga mwayawukana lwaki ate osigala omuteekako stress kuba bw'otunuulira Jose Chameleone alinamu stress y'omukyala bwemutunuulira kkiriza obagaana oba n'omukyala n'agenda ate nakolaga omukyala gy'agenze nga obulamu butambula nga abasajja betwabukola n'abakazi tuba twagala tukulabe ng'obonaabona nga tuli bulungi. Pastor Mondo mweraliikirivu agambye nti twandifiirwa Dr. Jose Chameleone mu by'okusaaga. Ono n'agambye nti no famire y'amayanja yeetaaga okuba nti nate esabirwa kubanga AK47 yafa ate n'oli mayanja Amfre naye yafa. Kakati Dr. Jose Chameleone ali bubi mbwate wizo simanya face ye kwegamba katubere nga tukuwa akatambi kano aka Pastor Mondo abere nti no ensonga azeeyogerera naye buli muntu sabira Dr. Jose Chameleone. Agala mutunulira abaana bano. Whatever is in that family needs prayer. I'm telling you the truth. Betufirwa abaana ababiri AK47 ne Humphrey. Kati ntulanga omwana ono bamugamba amazemya agenda kumala emyaka 2. Ne tutulako ono mwana omulala Wizo, how his face is deformed and how he looks like. It is not a good thing. Njagala tulemo kukizanyiramu. Kino kintu kibi. This is very bad. Junior, people are hurting. This family is hurting. This family needs prayer. This family needs love. Kati nze, kyamagezi amalage nandiwadde Chameleone nti bw'ova mu ddwaliro sooka ove mu bantu. Ogende somewhere otuule. Taata wange nkusaba taata owe Chameleone abasirikale abanaagaana okunywa omwenge. Abanamugana okunywa walaji kufuwa sigara bamuyambe nga gavumenti emuyambe ekyo kikulu nnyo nga tukyali wa Pastor Mondo avuddeyo nawa Dr. Jose Chameleone amagezi amugambye nti mukama wa kutaasa n'ova kundiri genda obeereko n'abaana bo bw'ate bwavuddeyo nalyoka amugamba abaana beboogera ebigambo ebyo tebalina bondi newajjajja baabwe tebalina bondi kakati mu kifo ky'okunyiiga kino kyenjagala tukole era gene gumagezi genandiwadde Chameleone nti Chameleone tukwegayiridde funa obudde bwa family oba osula mu kisenge kirala nga Daniel asula mu kirala but do that have time with these children ekyokubira omwana agamba nti banange mutuyambe ffe twalemwa ensi mutuyambe abasawo bagamba tata waffe agenda kumala myaka emeka 2 we need help. Ani asobola okwogera ne Jose. Ani asobola okwogera ne tata waffe. This child is looking for help. He's looking for an answer that he does not have. Ono mwana tiyayogedde kubanga alina obusungu. Yayogedde ngalina. Gravity omutujju munnange ne munneewe liri puzzle tebatudde. Babajjukiza bannayuganda nti balinayo kolabo era kolabo yaabwe eno weenebanga etuusa okuba nti nno efulumizibwa mujjanirize bulungi bwe batebe bavuddeyo ne balyoka bagamba bano no bannyonnyodde ku bimu kubiri mu luyimba lwabwe olupya lwe banaatera okuba nti naate bafulumya akatambika kano abantu bamanyi mbu tulina ne kolabo awite ekkundi bazza we tulina n'oluyimba lwaffe olw'ekkundi lwakabi bebe olabika bulungi ekkundi oyambala obugoye nendabe ekkundi tugende tuzinendabe ku kkundi lwaki totayitiya maama wabale ekkundi nze muwandiisi kozi wandika Kazooba Kanyamuhanga acca obulungi bwo bunkuba acca Full figure munange avuddeyo n'abeera nga yeebaza Alien Skin olw'okuba nti nate yabataasizza ku generation mukwano kubanga ono yagobeddwa mu fangoni okitegeera katubeere nga tukuwa full figure ensonga zinaabeere nga ate azeeyogerera manyi full figure ye buli lutalo alubeeramu oba obudde obuwumula abujjawa buli lutalo alubeeramu ate abeera informed. Babuza ko abafangoni mwena fangoni soldiers onaku lwajjo omwana yatujje ku mugwa bannange nagenza okulaba kavera ka empire walaji ngakayabise baba nyaba ya mawe bujo tuli kuchi kasta walaji yakulukusa kavera ka walaji sike kasajali kuna bocha ku masanyalazi Alien Skin watu tikudde bannange twe tugamba nti wamira kati oba wamira kalulwe
oba mira sajjala nawe wajigenderamu naye watutukudde bwekiba kizimba kyayabise watuwonyezza eddubu mbabuuzizaako nyo ne mbagamba nti mbagananya bafango ni mwenna fango ni CEO nkubuuzizaako nyo ne ngaabwe bale kuba kwetegerera noyimiranga omusajja you a man all season is alien skin big up I salute you kiriza tubeera nga tusembyayo akatambi kano what Abba is doing right now bali mu kweyambula shame if the letter comes bad bajja kuvayo bagambe ati fe twabagamba omusajja alina addiction mwa badde bamusiibyanga ku biki ku bivulu ofuna bulungi so beyambudde obuvunanyizibwa thank you beyambula obuvunanyizibwa nti mwe mwaliwa mwakimanya nti omusajja mulwadde kozi yagambe owa kamyoni alina pancreatic gundi cancer something like that yagambe ekirwadde ku pancreas ye kati kitegeeza bakupini pointing to obuzibu bwe buli kati kiri eri ggwe tebikyali bya mukateni tebabikugambirako eri waka oba bikugambira mu WhatsApp group kati babikugambye straight ne bafaani wabeerewo nga bakimanyi nti bakugambako naye wakola ki wagano chu bwetetambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi kankujukiza okuba nti no olikinga video yaffe ate era osubscribinga n'okunyiga akade ka notification teweerabira kuba nti noleka obubaka bwawo mu comment section ayagala okuba nti nate tukutumirako mu ngeri ey'enjawulo ojja kubeera nga otuteerawo awo obubaka bwo mu comment section mu video zaffe eziddako tujja kubeera nga tukubuuzaako katubuuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Ryan Kasim tulina mukwano gwaffe ayitibwa Sophie Kazibwe, Doran waliwo Own ne tubeerawo ne Rachel Kutesa, Madoi Eraija ne tubeerawo ne Nerima Anet, tuyina Moses Senkumba, Christine Nalutaya, Kabara James ne tubeera ne Saku Lawrence, Kamoga Damulira Musa, waliwo Aine Mbabazi Blessing ne wabeerawo Kat Alex 1740 ne Samuel Gumira. Awoni wetusobodde okuba nti tukonako nawe tujja kukonako wona botadde obubaka bwawo mu comment section wona wosinze okuba nti nate otulaba twagala okubeera nga tukubuuzaako NA News Spark channel beera bulungi weeraba nze Mrs. Sesanga.